Nze tumusiime Solomon tuli ku nsonga za komanda waffe yafudde eyalumbiddwa abazigu mu kifo kye twabaddemu ekimu ku mirimu gyali gyatwalibwa okukola. Yali yatujja mu kifo kino okuba nga tugenda kukola era avubuka atuyambako okuba nga twenyigira mu mirimu egimu. Naye ku luno waliwo omulimu gwe twagenzeemu, omulimu gubaddemu enkaayana ze tutategedde abamu nemututwalako ye yakitwala ng'amanyi tuli mu makubo matuufu naye ng'ettaka eryo libaliko nga lirimu enkaayana. Ekituufu yadde ku sayidi ntuufu naye nga ne bano abagwira Abanyarwanda nga bo bagamba n'ab'ettaka tebalivaako baafuna ebyapa eby'ebicupuli ate nga lino ebyapa ffe sayidi gye tuliko yalina ebyapa ebituufu. Ensonga zibadde zikyali mu kooti ng'era tezinnaggwa era nga kooti egenda kutuulibwamu olunaku lw'enkya. Naye abatamanya ŋŋamba baatulumbye ku ttaka kwe twabadde nga komanda waffe mu kaseera ako abadde atambuddemuko katono naye nga yatuwa ekintu kyonna bisinga tuba tulumbiddwa abalabe tusobola okufuuwanga wiso, tusobola okuyimirira kola obutakkiriza mulabe kwataakinganya okutuuka mu kampu mwe tuli babe nga balwanira ku sayidi yaabwe kasa tebatulumba naffe tubeere ku sayidi yaffe. Naye twewunyizza abantu aboogerwako nga mu Nnyangabo Lwakaana bamulumbaganye ne bajja nga bebaduumira ekibinja ekyo ne kiyamaani waakwo ero si wano werisefu bazze ne batulumbagana n'abantu baabwe Abakongo, Abazaire ne tribe endala ze tutamanyi ko wadde bangi nnyo. Omuntu ayagala okumunnyonnyola zaabadde ssaawa mmeka era embeera yabadde etya? Essaawa ze batulumbiremu zaabadde 4:4 ez'eddi ez'okumakya era nga twakava abamu kunywako ku bugi bw'okumakyawo nga omanyi abakozi ne batulumbaganye bubi nnyo. Kati mu kwetaasa komanda waffe ne tumufuuyira wiso yabadde najja mu kujja n'atugamba naye twerwaneko wano we tuli nga poliisi bwekola ki bwejja temukuba muntu nga tabakubye wabula musibire ewammwe wano ku saiti eyaffe kwe tukolera we mbamujja obutabaawo omuntu yenna atulumba musibe road block ne tugisiba n'abasajja batuyitiriddeko ne bajja nga bafubutuka mu kasooli nga bavaawa nga bava ate ekyalo kiri bakimanyi n'otusinga ne batulumba nga wetubalumba wetubazaako ku sayidi yaabwe batuza ku sayidi yaffe wetubaza ku sayidi yaffe batuza ku sayidi yaabwe ne tuggwamu amaanyi kulw'abaana abamu abadde abalimu abato nga bajja kukola tebamanyi bintu bya ntalo ekivaamu ne beeyawula ku ffe abamu babakubye babasse bakoze eki. So n'olw'ensonga eyo komanda ye nga ye akoze omulimu gw'okwagala okuzza abaana e Kampala era byebimu ku bimuusizza nga alwanirira abaana b'abantu kuba tabaddewo ku siini nti oba abaddewo wabula kawulidde ye nga ye sigino gye yaweereza abaana n'akomawo ataasa abaana be era afudde ng'ayogerayo ebigambo nga bino. Afudde ng'ayogera ebigambo nga bino. Baana bange kino kye mbasomesa kye mulina okukola. Ekyokubiri nze abaana bange mbakolereddeko akatonotono nammwe njamufuuka eŋŋanze bamwasala okuva mu byayi mukole ekintu kino mukitwale mu maaso kijja batuusa ku buwanguzi bwebadde n'atera okutuukako mu maaso ebigambo byatugambye byasembeyo nga tannakutuka tuna basajja okuva eri wansi bamukube emigga egyo wabula mu kumukuba ennyo ffe mu kasooli we tubadde ebyo abyogera tuwulira kaba mutudduse ntusaasaana netumulekawo ng'ali yekka kuba ye atugambye mugende baana bange asigadde naawe kola ki genda era nze kennyini zaasembyeyo nga tudduka naye kuba bamukubye n'agwa ku ttaka nengezaako mutaasa n'asituka ne tudduka ffenna nandaba nga bamukubye omulundi omulala naŋŋamba gwe malayo ogende ne mala nenyingira kasooli we ndabidde ezo entalo zonna bwe bamukubidde wansi obunyalwanda ne malamu kuba ne buwanika jambiya buli obukongo nga bugamba we tumumaze nga buwaga boosi w'abavubuka abo yazze n'amukyusa n'omuggo
n'amumaliriza ayitibwa Nyakaana. Eyamusse yabadde Nyakaana naye nga yeetooloddwa chairman LC1 n'omuvubuka n'omusajja gwe bayita Bakasiisi. Mwerabiddemu erinnya omusajja oyo naye nabalabe bulungi abasajja basatu be bavuddeko okufa kwa komanda waffe. Era bamaze omutta ne batugamba bamazeeyo buli muyaayi w'e Kampala abadde asobola okubalemesa emirimu ng'egyo era ettaka balimaze. Bino babyogera mu lwa eyo babyogera nga bali awo ku komanda. mwe nga muli olwo muli nze nga ndi mu kasooli neekwese kuba ne mu kasooli awo nyini we mbadde labatiddewo omuntu ganda. Era olumaliriza ne bakola ebyabwe ne bookya akagundi ka komanda mwabadde ne bookya ekitenti ky'abagagga we babadde akayumba kaabwe ne bookya akayumba kaabwe akabadde kawo nga kasulamu bano abaana. Ne batambula ne bagenda ne baluutinga ebintu byaffe nga ssente, masimu, soola, zibaatule, bamuggyemu n'ebintu bye mu nsawo nga amasimu, siriva mu bulago, bintu bingi nnyo babitutte. Era we twogerera tetumanyi bonna we bali kuba Abanyarwanda basooka kusengula famire yaabwe. Bonna babasengula bajjajjawe bonna naye tebadde basigazaawo ente 3. Emu bagisaze nga bagamba bakola saddaaka ey'olutalo olwaleero. Era bazze ne babikola ne batuutamu komanda waffe. Muzzaako kinga mmwe abafiiriddwako taata wammwe? Ffe nga ffe abafiiriddwako taata waffe nga wekiga nti omuzira teyeefiira. Tetugenda okuzzaako, tetujja kuyita mu bintu bya ntalo nga we kibadde, naye tujja kukwasiza wamu nga ffe abaalabye ekisizza kitaffe era tusobola okirwanirira okulaba ng'afuna ekyo ky'adalwanirira okufuna mu kintu ekyo, ate nga nekyadalwanira nga tukinunudde kuba naffe tetutudde era tetujja kusirika. Era kyetuzzaako essaawa ya leero kyetusaba kiri kimu, be basajja abo abaamuuse okuba nga bava ku kasozi ako. Wanaffe tujja kukkiriza omwoyo gwa kitaffe kufa mu bintu bya kiyaaye bwe bityo nga Munyarwanda yayagala okuwamba eggwanga Uganda. Tetujja kikkiriza. Tuli bamalirivu mbuli mbeera yonna kasita tumala omuwummuza tujja kudda tulwanirire kyeyali alwanirira afune omugabo gwe. Kuba twawulira ku ttaka eryo balina omugabo gwe balina omuwako ng'alwanirira baana be okuba obulungi. Katulina okirwanirira n'afuna omugabo gwe, naffe tulifuna akasiimo kaffe oluvannyuma nga tulwanirira ekya kitaka. Ettaka eryo nze Kamwa Koogera ali mu maaso gammwe mbadde ndimazeeko omwezi gumu kitundu. Omwezi ogumu ekitundu nzeeko Kampala emirundi 2 nga bwenzirayo. Nate waliwo bano bali batusanze nabo nga bakamalawo wiiki emu kitundu 2. Bw'oba osiigira omuntu ekifaananyi mubadde nga bameka ababadde ku kiddo kya Jeno? Fenna omuwendo ababaddewo akaseera ako ku Simbi mu budde bwonna bwabadde abeeranga. Mu budde bwonna tuyinza okugamba nti Kampala yonna n'emiriraano ye mukama waffe yatuwa emirimu gye tukola. Musajja abadde atuleetera emirimu n'ekyakisingira ekifaananyi abaabalumbye babadde nga bantu bayise mu mbeera ki? Abaatulumbye abantu babadde nga 10 nga ffe tuli 25. Kuba basoose tubala mu muwendo ne bamanya nti kati tetuliiwo. Abakozi abamu babazaayo Kampala nga balaba ekintu kikoze eki kaliwo ne batukolera enkwe zaabwe nga balaba nti bangi kodde ne babadde batulumba babadde bakozesa ekigambo kimu. Hawa wantu kidogo ngine walienda atakitegedde ekivunvuunulira ekyo nga bagamba nti abo abantu batono abalala bakoze eki bagenze tufe ne bano ne tusinga kwagala komando oyo kuba yabaduumira bwe tufuna oyo komanda tufuna ne bano abagagga abakazi abo 2 ng'ekyaffe kiwedde era ng'omugagga abaduumira Nyakaana nga bwabagamba mukwata Sobbi ye mukulu twagala Sobbi ye mukulu
ekigambo ekyogeddwa abagagga bali kati ffe naffe twali tulina okulwanira komanda waffe butamutuukako. ekitegeeza mubadde mugendanga ne muvaayo bibadde byakugenda ye kubadde tatukaka nti kimbeera wabula akukwata oba oyagala kuvayo nakukwatira akasenteko nagamba sookoddeko mu tawuni oba sinnatuuka genda choice yo. Tetubadde mu buwambe, tetubadde basibe, tetubadde mu kutulugunyizibwa. Obulabirizi bwonna tubufuna. Tetusanze buzibu mu ye era tukkiriza tujja muwerekera mu maanyi ag'enjawulo. Ate nga tujja kukola omulimu gutuukirize nga bw'abadde agutwala mu maaso. Buli kimu tugenda kuba nga tukiwangula. Buli kimu tugenda teekayo emikono, tulina okulwanira wamu naye gyali ajja balwana nabo. Asobodde okutaasa obulamu. Bino byonna nga tebinnabaawo bino ebiza ebibeerawo ebibaddewo obudde buno. Ffe tewaali nnyo okutaasa bulamu bw'amaanyi. Kuba twatuukayo ku mulimu gutwaliddwa ntugulaba. Twamala ogulaba komanda n'atubuulira n'omusaala gwe tugenda okufuna. Bwe tumala otegeragana naye ku musaala ne batugamba ku kabira ako nga mukala mulina osooka ne mukatema ne mufuna we mugenda okusula. Twatema akabira ako akaaliwo kumpi n'ekkubo kuba kwaliko akakubo katono nga abanakyala ako ke bayitiramu. Twazimbawo tenti zaffe. Bwe tumala okuzimbawo tenti zaffe twayita banakyalo nabo n'abawa emirimu. Bano abaakolanga mu kasooli, abaakolanga kale banakyalo beeyo. Naye ng'oli okujja ku mulimu okukola amala kutambula mu mayiro nga 6 kutuuka ku mulimu gwe tuliko. Komanda yabawa omulimu ne batandika okukola naffe. Naye n'akizuula luvannyuma nga mulimu abamubega. Ate nga ne mu banne bennyini bakozesa mulimu abaagala okulya okwekkusa. Ye n'asalawo yeekolera emirimu gye kuba alina emirimu gye gy'adde akwasaganya e Kampala ng'alekayo bakomanda bano aba wansi batendese. Ndowooza waliwo embeera etaali ntuufu n'asalawo kweddira ku siini akola emirimu gye. Naye era kwabo abaasookera ddala nze kennyini we nali nze Kampala baatugula tuddeyo ate tulumbe komanda. Wabula ate baatuuka ku bantu abakyamu ddala. Baatutwala sente zaabwe twazirira bwereere Nyakaana ne famire ye. Baatwala ne tulya sente zaabwe ntusobola okudda e Kampala. Kyabawo obusungu bw'amaanyi kubanga bakizuula e Kampala bakyasobola bafunayo muntu asobola balwanirira. Ffe twakeera ne tutwala information wa mukama waffe. Nze kamwa koogera nasituka ne ntwala information wa mukama waffe ne bongera security okunywera ku kifo ekyo kye twali tukolerako emirimu gyaffe. Ne baleeta poliisi, ne baleeta bannamawulire, ne baleeta buli omu okukonfaminga nti ekintu kye tuliko tuli ku kintu kituufu. Emisango gibadde mu kooti era olunaku lw'enkya nga kooti egenda kutuuzibwa giwulirwe. Ninga ye komanda waffe omulimu gwatugamba tetuze kukyankalanya bannakyalo, tetuze kwonna bintu byabwe, tuze kukuuma ground we tuli. Ttaka ddene naye tufukana akafo ke tulimu ke tulongoosezza ke tulina okukuuma paka ensonga z'ettaka lwe ziggwa mu kooti. Twasulanga mu tenti abamu nga tulina osula ku buswa nga tukuumya abalabe bali nga tulina tooki zaffe ng'okukola security okukuuma bali abasuubirwa okutulumba ku ttaka eryo. Era tutuuka ekiro twegabanga n'atugamba 5 buli omu mu nsonda omulaba aleme tuyingiramu. Era naffe kye twakolanga paka we tutuusa akaseera okulanga ettaka liweddemu amaanyi n'akendeeza ku baana abamu n'abagamba mudde e Kampala. N'akaseera ako nga tekannatuuka olwedde okukendeeza abaana twamala kukwatayo musajja omu twamusuubira nga mbega kuba bwe baatuleeta ku baali batuleese namulabako era yali ayitaayitaawo kwe kumulaga komanda. Ne bamubuuza ensonga ezaali zikwatagana ku bintu era nakkiriza nti yali akolagana ne Nyakaana nga yamuguze okujja okutubega. Era ne ssente zimu yazisasula emmotoka ezijja ne zikola kino zino n'abaana mu Kampala. Era bwe baamala okuzuula information y'e Kampala nti tebakyalinayo balwanyi bayingira ensiko ne bafuna busajja bweyo bukongo buki buno bulefiji obwadduka entalo z'e Congo ne babutuleetera kuba obumwera badde busaliddwa n'emisipi muno mbiwatu ng'olaba keyambudde sa nenga omusipi gwakakola ki nga gwakasala be batuleetedde abasajja abo ne basobola okutwalako obuwanguzi okutuutira komanda waffe.
mu kusinziira ku mbeera bassa abantu bameka? Ku mbeera eriwo abakakasiddwa bali basatu, okuli komanda, okuli Onesimus n'akavubuka akalasi kategeera bulungi naye nga facing ngimanyi kubako bakatidde mu maaso gange nga ndaba mu kasooli. Komanda ne bamutira ku kkubo. Fe okusoboka okuwona nga tetulina bisago, sisuubira nti waliwo ali wano nga talina kisago. Nenwanayo wegadinze otya, obadde olwana olumba mulabe oba odda mabega. Kwesinza okubya bannaffe abamu okufa n'okuba nga komanda waffe afudde, kwe kulwana nga badde mabega ate nga tuli batono. Buli odde mabega bali balumba. Kati ekituleetedde obuzibu kwe kuba nga osanga ffe tusigadde 10 naye nga balinga 120 ng'osofuna abantu 5-6 nga bakuba gwe omuntu omu. Ne baggwawo bannaffe tusigala ne komanda ng'ayagala kuggyayo omusaala gw'abaana wagutereka mu kampu ye, ne bamukuba ekibaawo ku mutwe n'agwa. Nkomyewo ate oba nengezaako okulwana ku nengeza otulwa nga abali emabega badduse bonna, n'asituka naye n'agezaako okudduka, ne bamukuba ne bamumaliriza. Naye mu kumumaliriza abasurvivinze bayiseewa, abamu bayise mu bidiba ne bayingira kasooli. Kati kasooli abalabe nga bataayiza, naye oyingira kasooli n'osirikira omwo we bava woyita nga ate ekikutaasa kiri kimu butasula kyakulwanyisa kyo. Kuli omulalo wakusanga tolina kyakulwanyisa kuba kutta busi baze nankola etta nga basinga kwagala abantu bameka 3 n'abalala nga babattirako naye nga baagala kutuuka ku bantu 3 abagagga ne mukama waffe Komanda Sobbi. Bakozeseza ebigambo nga bino: Sobbi leero towona. Ekigambo ekisoose. Ekyokubiri ne bagamba nti entalo z'amataka olwanye nyingi n'owangula naye luno tolugenda luwangula oova wano nga CFA nga weboogera. Lwakaana n'abagamba we mukwata Sobbi bali ne babula. Komanda n'atugamba we mukwata Lwakaana ne mumuleeta wano nga buli kimu kiggwa. Kati yebba tebaddewo Lwakaana ne komanda. Ate nga ye komanda tayagala kufiirwa mwana oba ye kufa. Ng'oluusi waliwo ne tutuusa n'atugaa temulwana. Poliisi ejja. Mwekuumiraawo obutabakuba kubayisa bubi nammwe bali obutabakkiriza kukola kikowe mubattamu omuntu kiyinza otuleetera obuzibu. Wabula bwe munalanga batusseemu omuntu nammwe mukole ki? Mwerwaneko eba self defense. Oluvannyuma poliisi yazze teyazze? Tukubidde poliisi okutandika ssaawa 4 ekitundu nga tulwana paka ku 9 nga teri poliisi ejja. Poliisi eze ssaawa 11 nga n'entalo ziwedde ng'abaana batandise fubutuka buli omu gye yeekwese nga ne komanda waffe afudde n'abaana bafudde. Era nga naffe poliisi etusanze mitala na mitala mu kibira kirala kya musajja bamuyita Davis bali eyo ku nsozi nabo bali eyo bagagga weno Kampala naye bafunayo ekibira kya Kalitunsi. Kali naffe gye batusanze tujje twekuŋŋaanyiriza omwo nga tubula mpola mpola kuba abalala badde batambula nga buli gwe basanga bamwetuumako ne bakuba ne batta. Wabula lwa chance ng'omanyi era abaana tebaggwayo n'obuntu bwa butonotono buli omu yeetaasizza n'agenda. Sente si ze tufuddeko. Buli atuuse Kampala nkyo babamu bazze babakutte n'amataayi okufuna transport yabaleeta kuba sente zaffe zonna zibadde ku kampu era babyokyeza ne babyokyeramu. Kati oluvannyuma lwa bino byonna amanyi bingi ebibadde byogerwa ku Sobbi. Ntwalanga omuntu omubi ennyenyenyenyenyenye. Kyenyiza obbagamba atwala Sobbi ng'omuntu omubi ate nze gwendabira ddala obubi kati. Sobbi tabadde muntu mubi n'oyo gwatawadde mulimu gwalabanga omubi. Gwe gwatawadde mulimu gwamulabanga omubi. Ffe tetulina bubi bwe tulabye ku Sobbi kuba abasinga tuwadde babbi. Tuwadde tutiika ng'oyita ku muntu n'akutya. Ne kati mbadde mpita ku muntu n'ambuuza ova kukola ewa Sobbi. Ne mugamba kituufu nva kukola ewa Sobbi. Ate era ffe tukyali bakozi be newankubadde yaawuumudde tekitegeeza nti omulimu gukoze eki
guwedde bayigiriza bajasigala batwala mu maaso waffe twakowa embeera ya kuddukadduka era abaana bangi nnyo bayambye mu ggwanga lino ab'enjawulo